Enkizo ey'okubeera mu Kristo. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ekisooka ekya Samwiri, essula y'e18 kuva akanyiriri akasooka paka kasatu. Naye akanyiriri k'okusatu paka k'okutaano bugamba nti, awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano, kubanga yamwagala ng'emmeeme ye. Yonasaani ne yeeyambula omunagiro gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo kye, era n'ekitala kye n'omutego gwe n'olukoba lwe. Dawudi n'agendanga buli Sawulo gye yamutumanga n'ayisa amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja abalwanyi, abantu bonna ne bakisiima era n'abaddu ba Sawulo. Katonda yawa Dawudi obuwanguzi eri Goliyaasi n'Abafirisuuti, era y'engeri Katonda gye yabikkulira Sawulo Dawudi. Essomo lyaffe olwaleero tulaba endagaano wakati wa Yonasaani mutabani wa Sawulo ne Dawudi. Era tulaba nti Yonasaani yeeyambula omunagiro gwe n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo, n'ekitala, n'omutego awamu n'olukoba lwe. Mu ngeri y'emu bwe tujja mu ndagaano awamu ne Yesu Kristo, atuwa buli kimu kye twetaaga. Yesu Kristo yatwagala nnyo, kyova olaba yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Era bw'ojja eri Yesu Kristo ajja kuwa bino wammanga. Ekisooka, olukoba olw'amazima. Olwaleero manya nti Yesu Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana 14:6 bw'egamba. Olukoba lw'amazima lutuyamba ffe okubeera mu mazima g'ekigambo kya Katonda. Ekyokubiri, omunagiro gw'obutuukirivu. Sitaani ayinza okugezaako okukulemesa ng'akujjukiza ebyadda ebyayita. Engeri yokka ey'okuwangula Sitaani kwe kutegeera nti obutuukirivu bwa Yesu Kristo bwassibwa ku ffe era twasonyiyibwa. Ekyokusatu, engabo ey'okukkiriza. Ng'engabo y'omulwanyi ekozesebwa mu lutabaalo okwekuuma, era naffe tukkiririza mu musaayi gwa Yesu Kristo. Jjukira Bayibuli egamba nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, kubanga abakadde baategeererezebwa mu kwo. Ebbaluwa eri Abaebbulaniya essula y'e11 kuva akanyiriri akasooka paka k'okubiri bw'egamba. Ekyokuna, esseppeewo ey'obulokovu. Twewala okussa buli kye tusanze mu mitima gyaffe, wabula tulina okusoma ekigambo kya Katonda okutuwabula mu buli nsomesa yonna, n'okutegeera obukodyo bwa Sitaani oba obukodyo bw'abantu, tulyoke tufuule amagezi gaffe amaggya. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula y'e12 akanyiriri k'okubiri bw'egamba. Ekyokutaano, ekitala eky'omwoyo. Ekitala ky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Obugumu bwaffe n'essuubi lyaffe libeerenga mu buyinza bw'ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda kituwa obuwanguzi. Olwaleero leka tutegeere enkizo ey'okubeera mu Yesu Kristo, era leka twambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Bayibuli egamba nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaefeso essula y'omukaaga akanyiriri k'e11 bw'egamba. Amiina.